Chwata kuba olulimi lw'omwami lubeera lwetoloola we luti banaye bannange kati gwe nobeera aneno nga onyoola. Hello bamikwano mbalamusizaako. Amanya gange nga nze Ssenga Fifi. Nsooka okwebaza mwenna ba subscribers bange, ba new subscribers, ba returning subscribers. Nenneebazaako mwenna ba sharing out my work. Nenneebazaako abo bonna ababuulirako bannaawe nti jangu tugendeko ku channel ya Ssenga Fifi. Tuzze ne program yaffe ya leero egamba nti okugwa ebbakuli okuliko okutrendinga. Yes, wabaddewo engwa z'ebbakuli enkadde naye kati tuleese engwa y'ebbakuli eriko trendinga, style trendinga mu kugwa ebbakuli gye tuleese essaawa eno. Wabula nja kukolayooko ne vidiyo endala awo mu maaso ey'aba beginners nga gwe togwangako ku bbakuli naye nga wandiyagadde ogezeeko. Nja kukubuulira obukodyo bw'osobola okukozesa ng'otandika, kubanga abantu abamu beenyinyala, abamu bagamba nti ate nze omunnyo mungi. Nja babuulira katulabe engwa y'ebbakuli eriko. Tugenda kutandika na biki by'osobola okukozesa omukyala n'onyumirwa oba gw'omwami okugwa ebbakuli. 1. Tukozesa omubisi gw'enjuki. Omwami ng'obadde oyagala okugwa ebbakuli eriko essaawa eno etrendinga, omukyala n'awoomerwa n'akuwulira bulungi, olina okubeera n'omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki tugukozesa tutya? Omubisi gw'enjuki omwami agukwata gwe omukyala n'agukuyiwako. Bw'okitegeera n'agukuyiwako. Kansubire nti otegedde nti ebbakuli oba weeyambudde. Omwami no n'akuyiwako omubisi gw'enjuki wenna bw'oti. Omwami n'abeera ng'agenda agukomba ng'agukuggyako paka waakutuuka wansi mu bbakuli. Era ne mu bbakuli omwami asobola okuyiwamu omubisi gw'enjuki n'agukukombamu. Oh my God. Okitegeera bannange. Abakyala abasinga ffenna twagala otugwa ebbakuli, yet waliyo abatonotono abatayagala bbakuli, naye ffe abasinga twagala okugwibwa ebbakuli. Era nze omusajja atagwa bbakuli simuwa kubanga ekyo nange kyennina nga ekintu ekikolaki ekimpoobera oba ekinsanyusa mu kwezina. Kati wobeera togwa bbakuli ate nga nze oyagala nkukombe, tuba tetukwataganye. N'olwekyo nno omwami ogenda kukwata omubisi gw'enjuki gwonna ogende ng'ogunjiwako oba ng'oguyiwa kwoyo omuntu wo gw'oyina. W'omala ogumuyiwako bw'oti n'ogenda ng'omukombako omubisi gw'enjuki paka w'omutuuka wansi. Nayo n'oyiwako oba n'oluusi gubeera gumukulukuseeko. Okitegeera olwo nno omukyala ye n'ateekawo amagulu n'omukomba omubisi paka w'omutuuka wansi n'omukomba omubisi n'omala n'omukomba ebbakuli. Okitegeera okomba ebbakuli nga okomba n'omubisi ng'obikombera kuli. So eyo engwa y'ebbakuli etrendinga weeri. Sizze kusomesa ngwa ya bbakuli bagwa batya, tuli kusoma trending, engeri gye bagwamu etrendinga. Omubisi gw'enjuki guwoomesa nnyo ebbakuli era guginyumisa ate gugifuula romantic, kubanga omwami akutandikira waggulu ng'ajja akukombako omubisi awala n'akutuuka wansi n'akukombayo omubisi. Okitegeera gwe. Endala eriko yogati. Ne yogati awoomesa ebbakuli ate naye aleetera ebbakuli okubeera romantic. Era naye omwami amukuyiwako, mugulayooko ku yogati, omwami n'akuyiwako yogati gw'omukyala ng'atannyogogerera. Okitegeera wamala omukuyiwako waati nga nnyogogerera. Oh my God. Nayoka n'amukombako paka waakutuuka wansi.
n'akutuuka wansi n'akugwa ebbakuli nga wakombamu yogati nga wakoba no omuntu omu ayinza okumbuuza nti senga bino ebintu tebirina bulabe tebirina bulabe kubanga ne yogati oyo ate tulina we tumusomako era ng'alina omugaso mu mmana zaffe ffe abakyala so omwami waaba ng'abadde amukwiye mu bubala n'akomba ebbakuli nga Zaire yasagala najjogerako oba kitegeera abantu be bagwako ebbakuli okitegeera kino kyenjogerako ng'omwami abadde akutaddeko bannange kayogati ate nga kanyogoga ndanga kukombala akutuuka ku mpulira zo nazikombala tuuka so eyo enkwa y'ebbakuli kweri naye trendinga era nnungi ewoomesa ebbakuli ate nayo egifuula romantic kati style eziriko nga babadde bakugwa ebbakuli era eziwoomesa ebbakuli omukyala oba ekitegeerayo n'omwami n'omwanguyizaako nga badde akugwa ebbakuli ye style ey'okutuuza ebbina lyaffe ku mwami omwami yeebaka bugazi bw'ati n'ositula ebbina lineero n'oli mutuuzaako weddadda omwami n'akola ki nga yaali wansi n'atandika okugwa ebbakuli nga ng'oli eno waggulu ng'obeera osobola okusitamamuuko katono oba osobola okufuna kyeweekwatako wekitegeera n'akugwa ebbakuli olina okubeera ng'oli sitede bulungi kubanga omwami waaba akugwa ebbakuli ng'obadde omutuuzizzaako ebbina obeera olina okunyoola ekiwato kuba olulimi lw'omwami lubeera lwetooloola weruti manayo bannange kati gwe n'obeera aneeno nga onyoola ekiwato ng'omutuddeko ndowooza abantu be bagwa ebbakuli ndowooza okitegeera kyenjogera n'obeera ng'omwekuutako oba okitegeera ng'emmanayo ng'ogimukuutako wooti kati yalina engeri gy'abeera atambuzaamu olulimi bw'ati munda kuba oba omukoze eki obeera omutuddeko kati n'obeera nga ng'onyoola naye bannange abakyala katwenuguune guno omwaka eyo nneengwa y'ebbakuli nayo nnungi nnyo ate ewooma ate yeesinga okuwooma ng'oggyeko eri endala style ey'okuwanika amagulu baana weebaka wansi oba biki naye eyo style ey'omwami ng'agudde wansi n'omutuuzaako ebbina muliyonje oba okitegeera kuba ogenda oli mutuuzaako olitegeera kati nno omwami gw'abadde agamba ati ate nze omukyala ate wemuzza eno wenti atadde eno mukole eyo style lwaki style eno nnungi kubanga omwami emwanguyira ate naawe omukyala emwanguyira ate omwami ng'oggyeko bineeno mbw ebyokukomba asobola okukuzina n'olulimi nkweyo style kubanga gwe omukyala ali stede mbagamba mukole exercise abakyala osobola okubeera nga weezina ku lulimi lw'omwami kubanga omwami aba alutaddewo nga luli point weruti kati gwe omukyala oweera osobola okubeera nga okola ki nga weezina otyo ku lulimi lw'omusajjawo era naye aba alina engeri gy'alwetooloozaamu ati n'abeera ng'alinga akukuba akacyabali ng'akozesa eyo style ey'okubeera nga yeebase wansi kitegeera ddange kati style endala omukyala osobola okuyimirira katugeze osobola okuyimirira ku katebe oba ku mmeeza oba ekintu kyonna nga kiwanvu oba ku fridge kati omwami ye n'ayimirira n'atunula waggulu ezo ze style eziriko kati ezitrendinga mu kugwa ebbakuli omwami n'ayimirira waati n'atuna waggulu kati nno n'akukwatira awo waati mu bbanga ng'oyimiridde era n'abeera ng'asobola okugwa ebbakuli nga eyo style nayo nnungi era ewoomesa naye olina okuba sitede gwe omukyala kubanga ebbakuli ejjukira ensanjala z'abagole kitegeera ayinza okuba ali kugwa n'ogweri n'otalatuka waggulu negasannyalala n'ogwa so olina okubeera ng'oli sitede nnyo
eyo naye engwa y'ebbakuli eyo style nayo nnungi abaami abagwa ebbakuli bambi mubukozesa obwakitegeera kati mpozi ne style endala yeeri ey'okwebaka wansi okwebaka wansi n'owanika amagulu bulungi bwoti omwami naakola ki n'abeera nga akugwa kati eyo for sure aba tasobola kuzinisa lulimi wabula aba akukomba abeera akukomba bukombi sigenda kusomesa engeri gye bagwamu nja kudda ngisomese nayo nga yanjawulo kubanga oluusi wetukola videos nga mpanvu nnyo abamu babeera tebasobola ziraba olwa data so ezo ze styles zaffe eziriko ezitrendinga mu kugwa ebbakuli abaami yogati ombisi gw'enjuki birungi nnyo ng'omwami abadde akugwa ebbakuli obeera romantic n'akuva waggulu n'akukkirira okitegeera kati wetugattako neyo style yaffe gye nkugambye ey'okwebakawo oti omwami n'omutwe bannange n'oyokonyola ekiwato ng'omwami akugwa nosikina ensikina ey'okugwa ebbakuli ngenda gizzaako nayo mugifune ngenda gidropinga video ey'ensikina y'ebbakuli ensikina y'ebbakuli si y'emu n'ensikina ziri endala zetuzze tulaba oba zetubadde tulaba ngenda kuteekawo video 2 ngenda kuteekawo ensikina eya Christmas omukyala osigena sikina otya ng'omwami abadde akuzina mu nnaku za Christmas ate omukyala engeri gy'osikinamu nga babadde bakugwa ebbakuli eno egenda kuddirira eno ngenda zidropinga 2 omukyala osikine nga bakugwa ebbakuli ate ng'osikina biri ate ng'osikina biwoomu okitegeera fe tugwa ebbakuli era nze nniizo ogenda ogiŋŋamba musiba bulungi musuya bulungi mweraba niiza agenda ogingwa ate nga yebase omukazi ate nze yokenyo ekiwata ate yokensiyaye bye.